given opportunity no parliament yonna tewali yandikomyewo. The likes of Semuju. Don't even go there. Those are the yandikomeddewo ddala. Mwami Herbert Anderson Burora mu studios amaze okubeera nga twegattako kubaganya ebirowoozo ku nga bwe nkunyonyodde ku biki ebibadde week omwaka guno bingiko naye tujja kukwatamu ku bimu and how they actually fared weekend omwaka guno. So tukwaniriza neyanziza Kongo n'abatuuliriza mbeebaza n'okwebaza Katonda atutuusizza leero netonda okuba nti ntuuseemuko kikeerezi kiki kibaddewo naye waliwo annyonnyokeddemu naye tulabula abantu tekiri mu stand abantu bajjukize budde bwe tuli mu buzibu muuko budde busi bwangu mwaboozi emmotoka kati nange olugero lwange ndowooza olyayinza okulufunamu obwenjoleza emmotoka awo ngenze nenjoza nendekamu awo buchenji bwange busente bwange awo butonotono nini mbagamba ndesemu wano just nga okuba keeping in mind ndesemu awo obusente bwange n'emmotoka yange mulimu ebintu ebirala ekinyambye ndowooza laptop nabadde nagijjeemu n'ebintu ebiri valuable tengenza okudda muyaye buchenji bwange abututte ekimbi n'ekisumuluzo n'akitwala wendabidde nti no teri kikemo kitono bwekyolabanga ekitaliimu ku muntu omulala kiba kinene gyali so temuleka ssente mu mmotoka luli nali naye waŋŋamba oli yaleka obukadde 10 seguna ng'ogamba kisoboka kiti ekyo buchenji bwange bwimputa ni buchenji n'oli buchenji bwe bwali bukadde 10 naye temukema abantu ndowooza kyenjizeemu olwaleero temukema abantu. So you are now a victim also. I am a victim leero njize temukema abantu abantu gwolabira enjuba waliwo alabirawo enzikiza so kyolowooza nti kitono kinene eri omuntu. Okay. So temukema abantu kutuuka ku ekyo olwaleero mboneredde siriddamu kuba na excuse yonna. Okay. Good. Bwana bro tuli mukumalako mwaka onyonyola otyo omwaka 2024 naddala ku ludda olw'ebyobufuzi given nti no ndowooza yesho yaffe esembayo mu mwaka guno ndowooza oba ndowooza wasigadde ku lwokubiri ndowooza wiki yatujja kubaawo inshallah eno yeddira esembayo naye omwaka ku lwokubiri tujja kubatunulira bye tusuubira mu mwaka gujja tunamalako ku 31st olaba leo tukoze ng'ekya Christmas badde manyi ojja kubuugize nga nenja ngenda kukola ogenda kukozesa ani ogenda kukozesa ngenda kubeera wano nga nkuba Christmas carols mbeeza ani yazikusomesa ani yakukoledde playlist tole mwana nga mpa wano flash wano abatuwuliriza ekya program ekizungirizi sawa 3 ez'okumakya yanjawulo muuko n'olwekyo mubeereko tubeere nga tunyumirwa nja kuba n'omusumba wamu n'okuba nga tubayisa mu lunaku nga tukuba ennyimba ez'amazaalibwa. Wow, that's innovative of you. Well, omwaka guno gubadde muwanvu mu byobufuzi bya Uganda era ndowooza gwe mwaka tusimanyi mwaka ki gwe tuyinza gugeraageranyizaako but it's been the longest year 2024 gubadde mwaka muwanvu gubadde mwaka gwetoleredde nnyo ku accountability n'ebizibu by'abantu era mwe tuzuulidde wa awali okwonoona wa awali obutafaayo we tuzuulidde enteekateeka embi we tuzuulidde n'ebituli ebiri naddala mu kusaasaanya ensimbi z'omuwi w'omusolo. Omwaka guno gubaddemu the longest streak of accountability, demand for accountability. Gubaddemu ndowooza twagutandika nga tubanja okumanya naddala ku nsaasaanya n'enneeyisa y'abakulembeze ekyo kijjukira bulungi kyatandikira ddala mu mwaka ogwa 2023 nekiyingira 2024 mpaka mu mwezi kumpi ogw'ekkumi
nga abantu wetwalabira parliamentary exhibitions wetwalabira ddala abantu nga bakuba torch byobufuzi bya Uganda era mulindowooza gwe yemu ku achievements Uganda gyekyafunye nga abantu bagoberera ensonga ezikwata ku government ezikwata ku ezikwata ku esasanya ezikwata kwa accountability parliament bwe yakubirwamu ddala ebituli okubanga esongebwamu olunwe okuba emu ku ezo institutions oba ebitongole ebitwala emu ku mukono gwa government kyeki mukono waliwo esiga agamu ku masiga naye ng'ekyo kijjeeko mubaddemu okusomoozebwa kungi naddala ku ddembe ly'obuntu mubaddemu okusomoozebwa kungi mwe twafiirwa mukwano gwaffe tamale mirungi mubaddemu okusomooza kungi tuviiriddwako abantu nga Nabwiso mubaddemu abantu bangi abafudde ku sayidi z'ebyobufuzi onamundeete so simanyi wawe tuyinza kutandikira ku ebyo byonna ebizze bibaawo naye nga okusingira ddala omwaka guno gubadde nnyo ku accountability mu nsonda zonna ez'eggwanga so mpozi tukube ettooki mu accountability bingi nga twogera ku accountability byoyinza okutunuulira abantu abasinga bwe baba boogera ku accountability batunuulira nsaasaanya ensaasaanya kyovula buli omu agamba this money was budgeted for why are you making noise zaateekebwa mu mbalirira kabaka wa parliament mwagala kusoma kakati ffe tugenda okulaba ensaasaanya tulowooza kyekizibu we tutusingidde okulabira ddala ng'abantu babbira mu budgeting openly broad daylight nga baligolizinga nga bafuula obubbi obutuufu obutali bubbi olw'okuba bakozesezza emitendera era nze bulijjo we nali mbagambira nti accountability okulwanyisa enguzi si kukola mateeka amateeka tegalwanyisangako buli bwaguzi siina we nali nkirabye amateeka tegayina we gaali galemesezza muntu yenna kukola kyayagala kubanga gakolebwa bantu ate with time amateeka nago omuntu afuna bypass ontegeera bulungi afuna bypass wakubira endobo ng'ayita mu mateeka akozesa amateeka okumenya amateeka so twagenda okulaba naddala bwetwesigamya ku bintu nga bisatu service award eza parliament budget ey'abakulu ba parliament ne tulaba engeri budget kubanga president bwe yali baali basoma budget ekololo yakola statement n'agamba nti bwe tugamba okukwata buli muntu ali mu nsobi tugenda bamalawo statement eyo abamu bagitwalanga eri light watuukira ogamba nti okusinziira ku information gye nnina bwe tuba tugenda okukwata tewali gwagenda kusigala buli omu agenda kukwatibwa dipu mu yo mwalimu ensonga zino ssatu nti abakozi aba gavumenti beekobaana okubba gavumenti nga bakozesa amateeka gavumenti geekoze nti Ministry of Finance esobola okukwatagana ne Parliament ne bakwatagana ne ba permanent secretary bafuna bulungi ne babulankanya ssente naye nga bakozesa amateeka bategeka bakolesa framework omuzungu kyeyandiyise framework nti bwe tuba tugenda okukola budget kungu ojja kukwata ogambe tugenda kugula essimu tugenda n'okugula fayiro tugenda n'okugula flash disks tugenda n'okugula biki n'okola budget items zonna zino n'ozikola ki but in actual sense
nga flash file byotaddemu tebyetaagisa naye ogenda kubigula sente ezibigula wazikola ki waziteeka mu budget olabiranga nga abantu banegotiatinga jukira kesi y'abannamujju ne bagundi sise ne ba Akamba ne Mutembuli nti oba oyagala kwongeza budget yo 20% ogituwa tujiongeza by this percentage ne 20 kakati imagine 20% ya 40 billion. That's a lot of money. It's a lot of money, but it is the cut that you want back to you. Discussed go discussing ne kalis ne alondola edembe ly'obuntu o discussing ne former kalisoliso kubanga Wangadya yali mukozi mu kaliso mu office ya IGG go discussing naye kati obwo bumenyi bwa mateeka bayite busobola kubeera unearthed until there was noise. Wetwalabira mu mwaka guno nti actually ne government temanyi bigenda mu maaso mu yo because most of them were shocked about what is happening internally. Is this taking place? Abantu bakosa system yennyini. Yes. Bakwata system yennyini gye mwezimbidde ne bagikozesa kati nga bw'oba ojja okunoonya obuli bw'enguzi tolinawo obusanga kubanga budget yali systematic sente zafuluma titugenda genda eggulu tugenda mu regions tutuze parliamentary sittings using a lot of money put in the budget but no MP knows nti budget ebeerawo nga ya parliament yennyini juzi wawuliranga bwe basaba Equal Opportunities Commission yasaba budget ekwatagana ku parliament bakozi bafuna sente meka bakozi ba MPs abanya n'abakozi bameka bonna bafuna ki agabe togenda yo kakati nenebuuza bw'obozeemu bw'otyo is the Auditor General's report authentic? Is it authentic? Kakati awo actually that was a very good statement but people don't follow details. Had they followed details awandiddeyo n'obuuza ebibuuzo naye yo ono bw'oba obimumye kaliso lisaayinaki obimuwa ye rather Auditor General omubalirizi w'ebitabo ye ayinaki kubanga ono bwe yandibadde biganye yandigenze Auditor General oba yandyebuuziza ku Auditor General tuwe byolina ku parliament ekitegeeza no Auditor General tamanyi kati olwo abantu waki exactly and that is 2024 but people in a position are positioning themselves not the country. People in positions of government responsible for bringing out the country into the limelight are not positioning the country, are positioning themselves. And that is the biggest mayhem we have and that we must deal with. Given opportunity no parliament yonna tewali yandikomyewo. Parliament yonna babaka bitano yonna. There are a few who are exceptional. Very few. Not even 10%. The likes of Semuju. Don't even go there. Those are the oddala. Njagala again tuongere tu deo ku parliament gwo mu kubalabibwe ennyo mu mwaka guno olabiddwe ennyo mu mwaka guno ng'ovaayo okwanika obulyake mu system obuli bw'enguzi mu parliament at some point walaba n'abavubuka ba Gen Z nga beekalakaasa ku kyali kigenda maaso eyo and again tulabako Theodore Ssekikubo ng'ayagala wabeerewo motion nabanoonya emikono ne bakola kinga baagala kusensalinga abamu ku bantu bagamba nti bali benyigidde mu bulyake mu parliament. Do you think ekifaananyi kya parliament mu mwaka guno ku bulyake kyasigadde kitya nga bw'olaba? Kyasigadde kati parliament yo ndowooza teyeetaaga kudiscussingako kubanga ebigifaamu twabirabye era
lyemu kusiga lyotasobola kwesigamako bwoba oyina ekisimba kyoyagala okwogerako era sisuubira nti eyina ekifaananyi. Tusuubira nti eyina ekifaananyi. They have nothing to protect. Tebalina nsonga yonna gy'oyinza kwesimbako. Abaatandika babanje emmwanyi biiru yasayiningibwa ne gye baali bagamba nti nno waliyo ebitali bituufu byonna olaba kati waliwo collusion. Waliwo collusion to let things be. Nabalabye babadde bonna banyogoga boogera teboogera. Kati ate tulowooza birungi, but in the first place you are making a lot of noise. So at what point watuuse n'otandika okukkiriziganya nebiwali tokkiriziganya nabyo. So waliwo awo oba mbuuzizza ani ayinza okusigala awo bantu batono. Actually bayinza obutasoba mu 20. Okay, tunulire omwaka 2024 bwe gwali gutandika, in fact mu 2023 mu December. Oyinza nga omwaka guno gwatandika na opposition kwagala kukola reshuffle mu parliament yawo, era ne bagikola. Mpuuga n'anaabibwa mu maaso ne baleeta Joel Ssenyonyi ku bwalidde opposition. How do you assess this particular discussion after brother mu mwaka guno gwonna discussion ku reshuffle yakolebwa nebibaddewo? Well, ngojjeko later, but before Mpuuga okugibwa ku bwalidde of opposition, ensonda ezimu ezeesigika zaali ziraga nti yali atandise okuovershadowinga mukama we, musiikiriza, for which both of them bw'oba bataddewo oyinza okwekanga ng'ekisiikirize kya Mpuuga politically then kyali kisinga ku kyono. Kyali kisinga ku kya mukama we, yali muzito in all aspects. Ngojjeko later ebyabaawo later, naye mu ntandikwa kubanga bino byali tebiriimu. Bwe yakulemberangamu ku ky'okujja basibe mu makomera bwe quote and quote bwe yalanagananga n'akakakiiko k'eddembe ly'obuntu ku nso, ebiseera byeyogereramu ebyo. Ebiseera ebyo ekyamudentinga kyali ekintu kimu. Isi emiteeri y'ukungu n'abatuwuliriza nanja kubyogera politely. Abo bonna be mulaba balina bye bakkiriziganya nabyo, balina bye batakkiriziganya nabyo, ne balina bye bakolaganira. Mpuuga yalina actions ze yalina taking nga ze yali taking. Similarly even nona aliwo Ssenyonyi yatandise okukkaanya n'abakulu. Ssenyonyi yatandise era weetegereze between now and April. Information. Weetegereze. Information. Natandise dde okwetegereza. Ekimu kye nalabye kyekiri kye twatandikiddeko eky'emmwanyi. Baakuba wano ensonga y'emmwanyi abakulu waabwe. Ne bagamba nga Mwami Museveni bw'azze okubba emmwanyi. Nakutte ku mutwe bwe nalabye Joel Ssenyonyi. Mukwano gwange Lutamaguzi Ssemakula nga bagenze entungamo ku kyuma ky'emmwanyi ne baga kye tulabye eno bannange singa buli kimu kisigalanga bwe kiri Uganda egenda bannayuganda bagenda kuganyulwa mu mmwanyi nga bataganyulwangako, era ne Coffee Bill we baagisayininze tonawulirayo statement n'emu. No, have not. So kyakomyo ddi nti Museveni luli yali abba emmwanyi. Analysis y'okubba emmwanyi, Museveni okubba emmwanyi n'okwavuwaza abantu kyakyuse ddi, because that was the narrative. Museveni aze mu mmwanyi, aze kwavuwaza Abaganda, aze kutwavuwaza, aze kutubba emmwanyi yaffe, buli mulimu yeekaabire. Kyakyukiddewa bonna basirisa. So kyebiri kye nkugambye balina we bakkaanyiza, era nkugambye between now and this is where he's going to lose it, my friend wadde tuvuganye, this is how he's going to lose it. Wetegereze between now already mwanyi teyafulumye ekyo tukiyiseeko. You have had no noise, you have had no comment. Kati waliwo ebiddako awo
ebijja. He has been known for controversy. He's not known for diplomacy, interrogation and what. So where diplomacy comes in, that compliance, will it leave him ngayimiridde? Bajja kwebuza ti kiki ekyakyuka sajja badde very vocal ng'awakanya buli kimu ne watalina kuwakanya. Saawa za kulwanira interest, saawa za interest, personal interests. So omwaka ogwo child of opposition abamu bagamba omukulu yali mukuba shawdoyinga mukamawe, abazungu bali batandise okugamba akatwogere noono. Twagala kuyita era nga go batandise oweereza ebbaluwa. Oli teyali musiru, teyali musiru nti buli lwagenda mu UN agenda ne Nubia Niliwe, agenda ne Dani Magic, agenda ne Eddie, agenda ne mukyala we Bampuuga Basegona ba tutto omubaka atwala zaake. Yali si musiru. No, I saw. We always questioned this. What so was the intention? Batandika oyita Mpuuga nga invitation kati zijje wa Mpuuga. That was the issue. And Mpuuga had the clout of the MPs. The discussion was tugenda mu kamyufu naffe. Tuyina akamyufu. Tuyina okulonda akamyufu. Gwe walinga woli nono wali. Tugenda wekaba ka secret box. Discussion yali etandise. Ate ngono yali mubabaka ennyo. So the issue was the issue of shuffling because there was no reason really to reshuffle Mpuuga. There was no reason. Okujjako he held the bar bayimirira ku floor wali eri. He will speak asobola holding omuntu accountable. So there was no reason. But now the reason came when this was unearthed. Kyekiri kyenkugambye era noono ojja kutuuka. Because compliance enkolagana is inevitable. Era noono bijja kuvaayo. After some time bijja kuvaayo. So there is what ekubaawo deliberate effort kungu n'abatuwuliriza. Eyabakule Sankara yagamba, Thomas Sankara yali liberator wa Burkina Faso. Bwe yajja mu bukulembeze n'agamba saagala looni ya IMF, saagala police ya World Bank, saagala kukola buli kimu kikwatagana ne bino. Tugenda kwezimbira eggwanga lyaffe. Sankara n'agendanga mu kitundu tugeze ne bagenda Nakaseke ne bazimba essomero n'abatuuze. N'agamba gwe leeta buloka, gwe leeta omusenyu, gwe leeta ebbaati, gwe leeta omusumaali gw'osobola, ne bazimba essomero. Ne bagenda, they did so many things in record time. Malwaliro biki, human rights, n'agamba everyone. So Sankara n'agamba nga government tuteekwa okugira okusalawo. Should we buy wine for few or water for all? Clean water for all. That statement is deep. Wine for a few? Should we focus on buying wine for a few or clean water for all? Olabira kati ng'eggulu ekyabaddewo eggulu. Omusirikale okutta omuntu. Bw'olwokuba akiri yalingira we ya mukama we. Atali ku ddagala. Tuli mu nnaku nkulu. Jamu ali buli wamu. You are killing people okuyisawo principle. Those are unacceptable things. Tuteekwa okukeera enkya tugalawo security for all or security for few. We all need security. Threat kyeyabaddewo. What threat was there on the justice mulamuzi? Kati eyo arrogance eyo with time
yetuuka okuleeta ennyiike n'obukaawu. You are not thinking. Oyo teyabuuse ku motoka without command. You get it? Kati kigenda kibba. That's why now no one, irrespective of who you are, kungu Peter ajja kufa ku gundi bifamu bitamu parliament. Yefaako kuba amanyi olugendo lwe. Ayagala kubeera mubaka, ayagala kubeera in good record mwenewe mufa. It doesn't matter. Kiba nkugambye no parliament nze bwe mba n'obuyinza ne bwe ndifuna obuyinza mu maaso eno parliament ndigisangula ku record ya Hansard. Ndigisangula eveeko because it is a very 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 bad precedence that you have a Hansard that looks like our parliament's Hansard. Kubanga Hansard abaana abasoma literature, abaana abasoma history va kubine ebyaffe bagenda ne bazisoma. 20 years later Hansard ya 1909 weeri. It is a record, a prestigious record. Yoddayo no picking events as they happened. Kino ekisanja Mukama Katonda nsasiri nejina emyaka 5 jetaaga kusangula. First time onalabe mamba nga zikuuma ababaka b'abantu wa ku parliament. Mamba gwali mundi ogusooka my first time mwaka guno mu myaka gyonna mu bulamu kirabiddwa mu mwaka guno mamba zitudde bakomando bavuddeyo over lulikale zaavangayo over issues z'abakulu. Abakulu n'abakulu ebakubagana empawa. So literally waliwo omuntu atayagala kumanya oba Besigye afuze oba tafuze ye kasita abanga obulamu bwe butambula. Asuubula obusuuzi bwe butambula akasente kaakayina bulamu bugenda mu maaso batono nnyo. Yes concern weeri njagala nnyo change but kiyinza obutamulya nnyo but we bituuka ku bimukwatako and you play a deaf ear awulabira nti no kati now grade had gone to another level. So n'ebibiina by'obufuzi bye twagala okwesibako nze neesimbyeyo ku bubaka bwa parliament naye ntuuka ngamba kalaki mugamba ndi ku yero. Mugamba nedda goli wa kalaki kimyufu goli mumyufu nakugamba kimyufu. Ye ndi muddugavu nze ndi muki naawe oli muddugavu oyambadde ki? Nyambadde engoye. Kaakati kiki ekitufuula nti kati bwe mbe njogera ku kala kikutabula. Oyina sirinda y'okusigeni ki gy'olina eyawukana ku yange. Bw'ogenda mu katale ogenda mu kamyufu oba akakyenvu ate na kyaddamu wabufuna amasanyalaze ga kyenvu oba ga red. Mugamba tukozesa omutwe gwo kala ze zitusibye mu bizibu bino. Oli okugamba nze ndi wa kyenvu ne bw'oleeta ekidomola I don't care ne balonda ebidomola. Nze ndi wa red ne bw'oteekawo kikasita kiba kya red n'ateekawo buli kyasanze. And we're in problems now. Olita questioninga kyenvu kasita ebanga yeeriwo tayagala kumanya kyenvu tesobya. Olita questioninga red kasita ebanga yeeriwo red tesobya. And we're in a very very big problem. So n'ebibiina by'obufuzi omwaka guno bwe tuba tubitunulamu nabyo bituwadde disappointment y'amaanyi. Bibadde disappointing eri abantu. Political parties olwa mwaka guno ziyiyeewo okutulaga kubeera guli gwaggwa babebuuza people power rather NUP eriwo mu mateeka. Nali ku shame NBS neteekawo miliyoni ngamba bandeetere certificate ya NUP certified copy constitution. Sente ezo sifunanga azijjayo. Certified copy because I knew very well. Era manyi ne yali akiprotecting abali bakiprotecting ate nga bali mu government.
abali baji protecting, but there are people who are asking valid questions. FDC Kalas okay nebibina byennyine be letting the down abantu it is even Uganda down abadde yogira ku kati ku cha FDC nagamba nayo mane yani mie FDC struggling, PFF banonya license empya, NUP we don't know, the internal bickering ezijja tezo mpitirivu. NRM as always is struggling anedde engulu. Museveni yenga yetu mwesonyo kwa bituuka n'ogamba omusajja leero awedde ate abamuliko ne batandika okwekuba bokka na bokka. Twali tulowooza nti bayi lwe tunaatuukira olwaleero FDC, NUP, DP bonna bakujja kuba bafunye common position kubasobola okusinziira okuvuganya mwami Museveni. Lwaleero bwe tutuukidde nga bonna boba mu January oba December w'omwaka oguwedde ezimu ku discussion mwami Mpoga zayitasobola kuwa kwe kwali okugamba nti nno ayagala kwogera ne mwami Museveni. Kuba baali bawulira nga bamwewulira ati lulimi lwajuuse baali balabanga platform this time enyenye omusajja bagikola ki, but olwaleero what is taking place. Mao Mpoga is following the same footsteps. NUP is doing mistake after mistake politically. Decisions bakola olabanga teziri sustainable. Twali tuyina tamoyiro y'ebisiyaga mukama n'atuyamba Trump n'awangula kati biyinza okugamba tekyali factor. So we have very many problems. Ebibiina by'obufuzi kungu kiringa okutandika business nga tomanyi client wo, nga toyina target market. You get it? Nga toyina target market nti eno gyengenda naye n'omala gakola business n'osanga wali yakoze saluuni olw'okuba olaba abantu bajja n'ogamba nange kankole saluuni wano wakola ki. Naye saluuni mu kifo ky'okukoleramu abasinga obungi babiwalaata. Oli bakasitamu abayinza okwava ebibiina by'obufuzi bw'otugeze bodde mu Bungereza ojja kusanga Labour Party, osange Workers Party, osange Conservatives, kibiina kyekirala era bibu. Bw'ogenda mu Bungereza ojja kusangayo Republicans, America rather mu America ojja kusangayo Democrats, osangeyo ba Conservatives, mulimu n'ebirala, osangemu ne ba supremacists abazungu abakyakkiriza nti nno wateekwa okubaawo obusosoze nga bo balwanirira eddembe ly'abeeru si ly'abaddugavu naye abeeru nga kibiina kya byabufuzi weekiri kirina n'ababaka mu bitundu ebimu. Tekisobola twala buyinza ku ggwanga lyonna, tekisobola. Naye nga ideology yaabwe yakugira ba extremists, white supremacists kugamba bikwatagana ku race yaabwe era bakolawo bagunjaawo n'ekibiina ky'ebyobufuzi. Ojja kubasanga nga ye shape yaabwe. Waneeno tutandika ebibiina by'obufuzi nga tetulina background. You get my point? Yeah. Tutandika ebibiina by'obufuzi kungu ne Bulola kati tugeze enkya waneeno kungu wanyiziganye ne Baramu n'ogamba ngenze kukola radio 10 tuvuganye ovuganye ne Baramu ku radio 10. Kyova President Museveni agenda n'abuuza naye ebintu bye mukayanira bimwogerako nga ndaba sibye ebikulu ennyo mu ggwanga. Argument yo bw'oba ng'ogamba ng'ekibiina ky'ebyobufuzi statement gye weesibyeko yangude ombi for example
ye basis ya ideology yo. Enchabe tukeera luguudo lwogamba nti lubine tulukola kiki ekiddako. Ojja kuba okyalina ekyokwogera obanga ogunjaawo ekirala kubanga ideology tebangako problem. Okay. Ideology ebeera solution. What are the solutions you have to the problems we have? Kakati ffe tukwata problems ne tuzifuula basis ya discussion without a solution. Tuvuga bw'olyajja n'akugamba ngenda kusala emisolo bannansi ngenda bakendeereza ku misolo nti ye ngenda kukola emirimu nti ye naye ate ngenda kwongeza abakozi ba gavumenti emirimu. Ompulira contradictions. Ogenda kendeeza emisolo togenda abantu bakendeereza okuwa emisolo ate ogenda kwongeza abakozi ba gavumenti omusaala. So bw'omubuuza kati obwonaoba okendeezeza kubanga gavumenti esurvivingira ku misolo bw'oba oyagala kukola high end projects oyagala kusanyusa abakozi bo oteekwa okwongeza emisolo oba oteekwa okukendeeza development. Nti speed kwembadde enkolera enguudo ngenda gikendeeza ndaivatinga sente zigende mu kusasula emisaala oba ogenda gamba ngenda kukola ki kukendeeza ku bakozi ba gavumenti ngenda kendeeza ku nsako zaabwe ngenda kendeeza ku sente zembawa nyongere mu development kiyambe economy okwambuka nfune sente eziwerako kati technicalities. You get my point? Yeah. So ebibiina by'obufuzi byaffe wano era omusanga nga ku kino ogamba otya agamba ataawo kakati ffe olaba Museveni ensonga zaabwe zino zeetoolera kulinnya ekibiina ky'ebyobufuzi tosobola kukola press conference nga toyogedde ku banno. Sibalabako nti oli yakoze press conference n'agimalako nga tali tawa solution. So kyovala banze ngamba kungu wakiri nyinza otandika ekibiina ky'abatembeyi and I advocate for the rights of abatembeyi. Saagala buyinza ndi ku advocacy. Ebibiina ebisinga obungi bitandika through advocacy. Nti twagala ideology yaffe eri ku ddembe ly'obuntu eri ku constitutionalism era obasanga ba liberals. Mungereza bwe yali eshapinga akatale kaayo mu 1957 balina discussion nene ku technology ey'amaanyi nga bamu bagamba technology egenda kujjawo emirimu. Oba owulira ba Labour Party bawakazi party baani begenda kujjawo emirimu. Conservatives nga bagamba nedda twetaaga okubuildinga economy in this kind of line. Olinga agamba nedda temugenda zimba economy nga abakozi bannansi abakozi temutunuulidde growth yaabwe bo bakulaakulana batya. Kyova olaba okusinziira ku bizibu ebiri mu nsi amawanga gano asatu actually amawanga ana Germany, Bungereza, America, France okusinziira ku mudu eriwo ke kalulu ke bakuba okusinziira ku mudu eri mu ggwanga bwebanga yabyanfuna it is definite nti omukulembeze agenda okuddako ateekwa okuba ayina background y'ebyenfuna. Kuba manifesto ya Trump yali nti nze nedda immigrants bamazeewo emirimu gy'abannansi. Ekyo kimu. Ekyokubiri akatale kaffe tetukyasobola kutundamu kubanga China eyina ebyamaguzi bingi. Ngenda kuteeka omusolo ku biguli bya China kirogezeeko okuyamba okwongeza production mu ggwanga lyaffe ebyenfuna bikole ki bitumbuke. Yo oli Democrat agamba abantu balina eddembe okugenda wonna we beetaaga
bonna bannansi bonna bansi yonna America ewerukaminga buli omu ono akuba kino oli kyawagira. At the end of the day bannansi batunabaga kusinziira ku mbeera gye tulimu economy ekendeddemu ssente emirimu gyeyongedde okubula saawa zino katuwoona akuba abagwira. Same thing happens mu France. Kakati ffe ebyobufuzi byaffe tubizimbidde ku nsonga eziri peti nti nze njagala kujjawo Museveni ayinza n'okufa enkya n'avaawo bw'aba avuddewo what next. Ozaawo ki yo oli shuwa nti Museveni bw'avaawo ofuna obuyinza awo nnyini owulidde njagala nga tuwumbawumba njagala okusaasira ku Honorable Segirinnya yaddizibwa ku kitanda yalira Lubaga ali ku kitanda kati tumusaasira tusaba Mukama Katonda amusuuse bulamu bwe myaka gino kyegibadde bulungi. Tusabira Honorable Segirinnya namwe yonna gye muli eyo mumusabire bulamu bwe si bulungi yaddizibwa ku kitanda. I think 2 days ago or a day ago. So tumwongere okumusabira ate nga kigambibwa nti aline ku ICU. Tumusabire ajja kusooka inshallah. Segirinnya bamu ku bantu betwetaaga mu kumulowoleza nti nno si ye mutuufu naye Segirinnya alimu ku balina kye bataddewo mu ngeri ye mu sitayiro ye twogera okumusabira Mukama Katonda amutaasa. So katusabe omwaka guno ogujja kunga omwaka ogujja gwa byabufuzi tetugusuubiramu bingi era temulowooza abali eyo nti guno omwaka ogujja waliwo kye bagenda okujjako mweke nnyini okwongera okukola ensobi muzzo nga musindika abantu be bamu abatagenda kubakolera bye balina kukola naye bingi ebyokukola kungu twetaaga emyaka emirala egiwerako okutereeza okufikisinga okukanika ebyobufuzi ebya Uganda n'okuzza Uganda ku map entuufu. Emyaka giwerako ate si mitono ate nga gya kukola nnyo nga gya bwerufu nga gya kukyusakyusa bintu bingi si byangu okuddamu okutulidairectinga politics redirected proportionate to growth kubanga ono aliwo talina ebikwataganira nankulaakulana tukwenza makolole kale weba terugana koma wano mwami Herbert Anderson Burora bwati wakoze ntukusaasire n'ebizu byofunye osajja akuyiseemu